Kakati omukyalo ono yakoze birthday ye naye n'ayita mikwano gye. Bamanyi nti bantu be. Mu birabo bye baamuwadde waliwo yamuwadde ekirabo nga munda ataddemu enjiibwa nga terina mutwe nga nfu. N'amuteeramu ensimbi eŋŋanda, n'amuteeramu olugoye naye nga baluzinze mu ngeri ya ddole, n'amuteeramu essaawa nga tebala nga nfu. N'amuteeramu akapapula akagamba good luck. Kakati wuliriza. Omukyalo ono buli kimu agenda kuba akiraba bulungi nnyo, wabula ayagala mumwe ku magezi. Bino ebintu bye yafunye kiki ekigenda okumutuukako era asale magezi ki? Omukyalo ono yakoze birthday ye era birthday ye yayise munnange mikwano gye basonyukire wamu. Nga bumanyi abaana ab'obuwala, abaana ab'obuwala kizibu nnyo omuntu okukola birthday oba amazaalibwa n'agalya yekka. Omusajja asobola okukikola n'akola birthday n'abirawawo ne famire ye just, oba abasajja tebatera nnyo okukuzakuza birthday, naye abaana ab'obuwala bw'aba wakuza birthday amakinga sure nti ayita mikwano gye gy'amanyi nti bakyaliibe. Kati omuwala ono yakoze birthday ye bulungi nnyo n'ayita mikwano gye bajje basanyukire wamu. Munnange nga mikwano gye gijja ku lunaku olwo. Mikwano gye nagyo nga giyita mikwano gyabwe kwegamba olunaku lube nga lulungi nnyo nga lwa ssanyu nga lunyuma. Olunaku lwatambudde bulungi nnyo nga basala keeki nga bagirya, nga banywa, nga balya, kwegamba nga buli kimu kiri so nice ku lunaku olwo. Omugole w'olunaku eyabadde nannyini mazaalibwa, eyabadde nannyini birthday, naye yabadde musanyufu omugole, ng'alabira ddala kwegamba mikwano gye gibaddewo, omukolo gwe gutambula nga bw'agwagala. Munnange nga bw'omanyi birthday ng'omuntu abayise, mu bye bayise kibakakatako okumuwa ku birabo akabonero ak'okumuyozaayoza nti awe bale kutuuka kukula lino, webale kusimanya nga w'obimanyi birthday mbaga abantu bagaba ebirabo. Munnange akaseera k'okuwaayo ebirabo nga katuuka bulungi nnyo, buli omu nga tandika okuwaayo ekirabo kye, ng'omuwala asomba birabo. Mikwano gye gyonna egyazze ku mukolo buli omu yamuwadde ekirabo. Naye kumbe mu bantu mu be yayise mwabaddemu omu atamwagaliza, mwabaddemu eyaze ne mission nga yakumumaliriza, mwabaddemu eyaze ne mission nga yakumusiraanya, mwabaddemu eyaze ne mission nga yakumumalako ssanyu, ng'essanyu eryo agenda kulimumalako mu kirabo ky'agenda okumuwa. Ono ye ng'akanya kulisivinga birabo. Munnange ng'akaseera katuuka bulungi nnyo, omukolo guwedde, baana bawala banywedde, balidde keeki, balidde emmere, buli omu ng'atambula akwata kkubo agenda akola ki? Adda ewuwe gye yavudde. Nannyini birthday ng'asigala. Munnange atandika okusumulula ebirabo bye baamuwadde mikwano gye be yayise ku birthday ye, ng'atandika kusumulula birabo. Ebirabo nga bibiri bye yasoose okusumulula byabadde birungi era ebintu ebyabaddemu yabisiimye. Mwabaddemu ekirabo kimu nga kiri so unique, nga kirabika bulungi nnyo nga bw'okiwulira, nga bw'era bw'okiteekawo n'okigeraganya ne ku birala, mu butuufu nga kino kyo kiri outstanding, nga kirabika bulungi, ng'eyakimuwadde kwegamba yatutte obudde bwe n'akirwapinga mu kala zino eza pink ennungi ezirabika obulungi, nga kisikiriza, nga kinene bulungi nnyo, kwegamba nga naawe gwe bakiwadde muli okyesonga okisumulula kiki ekiri munda. Kumbe mulimu bizibu. Gye kyakomye okunyirira kungulu, gye kyakomye okumumalako essanyu n'emirembe. Ebizibu nga bye biri munda, kungulu ssanyu, munda bizibu. Munnange mwana muwala ng'akirengera ng'agamba ekyo kakyemba ntandikira nako ekyo kyemba ntandikirako, nga munnange akwata kirabo ng'akyesumula ye kennyini
tewali yamusumululidde birabo bye ye kennyini ng'alondamu kirabo munnange ekirabika bulungi ng'atandika kukisumulula. Agenda okubikkula ekirabo nga munda mulimu ebbokisi kyabadde kinene nga munda mulimu ebbokisi. Ebbokisi eyo nga bagisibyeko ne soloteepu. Kungulu baakirapinze n'ezi wrapping gifts, wrapping papers ennungi eza pink, munda nga mulimu bokisi ng'afuna kambe ng'asala bokisi soloteepu. Agenda okubikkula munda nga eyamuwadde ekirabo munda yataddemu enjiibwa nga terina mutwe nga nfu. Enjiibwa pigeon bwe kityo nga terina mutwe nga nfu. N'amuteeramu ensimbi eŋŋanda zino ze bakozesa mu ssabo. N'amuteeramu essaawa gye bataka ku kisenge entonotono naye nga tebala nga tekola. N'amuteeramu olugoye, olwo olugoye nga baaluzinze mu ffoomu ya ddole nga kiringa wonaakwata bino ebigoye byaffe bye twakwatanga edda, aba nabo bwala mubimanyi, n'okwata ekigoye n'okizinga mu ngeri ya mwana mu bebi ne bakimuteeramu bulungi nnyo. Oli n'akwata akabaluwa n'akateekako obubaka good luck. Anti yasumuludde ebirabo olwo n'afa. Yabuuse n'ayeekanga n'agamba bannange kiki kino yabuuse ne yeekanga nga mu butuufu kino kyalabe takirabangako. Omutima ne gutandika okumukuba kumukumu. Era singa yabadde ne puleesha ono yandibadde yafudde yatidde. Kwe kukubira omu ku ba best friend be ababadde ku mukolo namugamba muwana gwe nkubuulire omanye ekintuuseeko. Munnange mu birabo ebimu bye bampadde bampeereddemu ekirabo nga kirimu ebintu ebyekuusa ku malogo. Oli n'ateekamu enjiibwa enfu, n'ateekamu essaawa etabala, n'ateekamu olugoye olusibiddwa nga ddole, n'ateekamu ensimbi eŋŋanda, n'ateekamu n'obubaka mu gudulaaka. Bannange nze mpulira nti dde ŋŋenda kukola ntya bannange. Omuwala yawulidde ng'atidde ebya ddala. Nga mu butuufu ku bantu abazze ku mukolo talina muntu n'omu gw'ayinza kutandikirako oba ani eyamuwadde ekirabo ekyo, kubanga buli omu gwe yayise ku mukolo gwe yabadde mukwano gwe, yabadde nfanfe we. Mu butuufu tamanyi kyakkola era asobeddwa. Muli yeebuuza ki ekigenda okumutuukako? Muli yeebuuza kiki ekigenda okumutuukako mukazi wattu? Era ayinza kukola ki? Kwe kujja gye muli mumuwe ku magezi. Ayinza kukola ki? Kubanga awulira atidde. Yagezezzaako okwebuuza ku bantu abakulukulu, abantu n'abannyonnyola embeera nga bwe yatambudde. Ne bamugamba simanya oyo y'omuntu aba ayagala kusiraanya, omuntu aba ayagala kutta, omuntu aba ayagala kuzza mabega. Baamugamba ebigambo bingi. Naye ka mbabuulire, tuzze tuyiga omuntu nga gwe nannyini mukolo tosumululanga birabo bya mukolo. Omuntu nga gwe nannyini mukolo gwe mugole tosumululanga ebirabo by'omukolo, tosumululanga. Nga gwe nannyini mukolo tosumululanga birabo bya mukolo. Buwa abantu bakusumululire nti ne bw'oba balina kye basanzeemu gwe tekijja kukukwata. Naye kati bw'obyesumulula gwe kennyininyini biba bikwambadde already, oba toyita ngeri gy'ogenda biddukamu. So omukyalo ono mu comment section mwali, era obubaka bonna bwe mumuweereza agenda kuba abulaba ng'era abusoma bulungi nnyo. Amagezi ge mumuwa ajja gatambulirako era ajja kugakola. Kubanga naye waali atidde tamanyi kikyayinza kuzzaako. Tamanyi mukazi wattu. Byebyo biri ku sayidi eyo. Abantu bazibu nnyo, abantu babi. Gwe tumanyi lwaki omuntu akeera ku makya naba nga takyagala kwesembereza bantu. Nga tayagala kwesembereza bantu tayagalirako ddala. Lwa nsonga akimanyi abantu tebaagaliza. Okanyaga mayi gundi ng'atwewala, gundi tabeewala nti tabaagala. Ne mulina emitima emibi, muli balogo, muli bakyamu. Oli n'asawo n'agamba kansigale ne famire yange.
kanve ku bantu. Okitegeera ekintu ekyo. So embeera yo bwetyo buli si Michael Uganda ye YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu abasubscribinga mwebale nnyo mwebalire ddala mbaagala nnyo Omukama Katonda abankuumire abankolera obulungi obutagambika mubere bulungi mweraba.